kuchana mu musanva kasasa tufemo Radio Simba mpologoma nonje yedde muri wakati mu Battlefield of course yenze musajja we kayunga za todo mu office akawunga machaga lero mutundu lya lero nze komanda wanu Kalebule abano bagamba ngana bategera nti nantagwa ku mikoko ola batente manya kasajja we kali ni mu office ya mandevu mwete matemere ebintu weekend yeno mwanadamu yayingiridde mu bivulu ebyabadde ebyenjawulo e Kampala of course atakulaba yabadde wano ku Sheraton awo yali ategekeddwa Juma Balunywa ne UCC mwami Nyombi Tembo be balimu nga batematema ensonga ezo nga bazitegeza bulungi shali successful era yali massive naye nga fenna nga tulinda olunaku olwabadde olw'omukaga nga tugamba n'abaani kubanga atakulaba yali Lwakutaano olw'omukaga wabaddeyo omusajja affe King Michael yabadde ku Serena of course yabadde n'abantu be abalina okuba nabo abali mu level ye ne ya sente n'abantu bakubidde endongo eno okumala ebbanga one big side babeku namulabyewo papa Misa Kisemakula wabaddeyo n'abayimbi abalala of course n'abagaggabe nga bw'omumanyi owanwaja namulabyemu nga naye ayita mbwati neŋŋamba ya kakati nga eri ku side yeeri aliyo Nassanga festival aya omwana Nassanga bakanyiza kulinda Nassanga nga bamulaba tebaga bannange Nassanga agenda kujja esawa yonna okuva kati Nassanga agenda kujja nga balina Nassanga tebalina bamulabako yadde n'akamu n'akeddagala awano sho omanyisho nasala musoka ne mubeera ku sawa nnyana gaba abawano bajja mukaaga bagenda kuba bazze nyalo kutegeeza Kalifa Aganaga yabalinze nga teyabalako paka awano nenonya ku basajja bonna abadde n'ebivulu over the week atose nonya ku mukulu wa Bitex Musinguzi mbuze ensonga ki yejjawa oba oliawo eyinza okubanga yavuddeko omukulu Kalifa Aganaga okubanga yalina akayimba Kampala kaliko naye nga abantu yabayisanaga bannange mujje Nassanga nga abantu tebalabika kwaga bannange mujje wendi ng'ogamba balabikako kyamusaze wabula kyamukonjobodde oyogera ekigambo kyamusaze ovanga omusiza akazigo kyatuuseko kakati tetusobola kusanyukira Aganaga sanyukira Aganaga omanye jambi yange ekala mu maaso n'emabega Nassanga naye ekyo concert wadde yamusaze naye Aganaga yazze mu live bagenda kumugula genda ayimbulimba Nassanga foomu yakomyewo naye nga enkuba yageze nefudde mbanga gye bagoba mu ggulu nemuyisa bubi naye nga ekyasinza okumukuba kyabadde kifo gye yakoledde ekifo kakati awo olabire obugaso bwa promota omukulu nogola bajjukira alina abayimbi be yaboola n'agamba bano bo tubaboole mbu tebalina discipline okusinza kwa Bitex n'agamba bano bo tubaboole tetugenda kuddamu bategeka tetubategeka wantu wonna naye agamba mbuge kaseera bakitegeere nti bapromota beetaagisibwa nnyo mu mulimu guno newankubadde baali babagobamu Kalifa Aganaga yeetegese ne manager we Emakalos mbayaye wane Kampala waba tali ku nnamba emu y'omu kubasooka mwegendereze mu abayimbi abatalina discipline mwetegeke muleke mutegeera obuzibu nabagamba abantu nebagamba concert ebeera ddi successful olina okubala ebintu bino wammanga katonze olaba nze sisobola kuyimba naye nsobola okubeera mu luyimba noyimba noti nenga nti noti nfu ofuna bulungi nengamba kino ekigambo kino tekijja kuwooma kigire bwoti olaba oluyimba oluli mubika lubye gambo bonna obulya bulungi obwo bugambo okukebera essimu tokebera essimu emusa ate ffe tulina okukikeba obona munanze nabo mu Chris Evans n'abutuuzaamu ekigambo kya ko seruganda olangirira ddi nti okuwa ekyo nze nakimuwa ofuna bulungi ne saa muwe ekyo kyennyini omanye ebintu bya disco ebintu by'endongo eno buli muntu aba n'amagezi laga agenda okukuwa nga emaze okusala kasita emala okusala singa teyakubye posta zimala singa yabadde akubye obulango oba kati singa yakoze obulango obumala ate awo tebategekawo naye nga baakulaba nga otegeka kubanga kyekifo kyekimu waliwo atadde ebivuuno ebikola baba baakulaba nga otegeka era ne bakupika ne bakuwagawaga kati emala gaana yaga awo we yategekeddaawo olaba abo tebategekawo Kalifa Aganaga awo we yategekeddaawo abantu bazibu nnyo ku ndongo eno ekintu kibayita promote okutegeka event olina okubala ebintu bino wammanga olina kikyolanga okiranze ddi okiranzeewa okisabye sente mmeka okikoze biseera ki okipromotinze oti ensonga zitegedde osobola okuba nga olina ekintu ekirungi n'okiteeka mu kifo ekikyamu ne kifa ofuna bulungi kakati nze Kalifa Aganaga abakujja ofuna bulungi ate kiba kigambo eki ne kikutaasa naye ne mugabe bwa nti tokolayo kole wano kubakkiriza obagaana abo abaana balina Aganaga alina oluyimba olunene lusinga mu ggwanga tolwepankirangako mu myaka 10 tubadde tetunaba kulufuna naye bw'oluteekateeka mu kifo ekikyamu ekifo gye yakoledde concert wabadde wafuube fufulufu
n'amanya g'abayimbi beyeekwatako nga Abitex beyeesibako n'agamba mbu bano bo basalawo bababoole nga gwe basinziddeko gwe bakulembezaayo sindaleera ssanyu Sindi muntu gwe wa ssente olwaleero omiliyoni 5 n'afuna 7 n'atayimba mwe bapromota twabagamba abayimbi abatalina discipline mbaveeko era tesaala kunkubira ssimu abayimbi betwateekako ekikookolo basooke beetereze mubamanyi sitwala kuddamu boogerawa era nabakaliga bakawulira otuusa abantu promota shemusazi mbwa ofiirwa kiboyimbi bwebale nnyo n'ababa teyakuwaako ekikulu kya byonna abawagizi bala ojja kukeera ku makyo banoonye nga tokyabalaba nga promota lusi n'ofaya buli omu nga wansonga ye nga bagamba nti Kalifa gye yategesa ekivulu oba olyawo wabadde wafu oba olyawo wabadde wabi njagala okukutegeeza yekka ku wiikendi gwe byakubye Nassanga ate nga yekka era kubanga King Michael yakuba posta nga aliko yekka of course atakulaba bakadonkamu bonna obazingira wamu Aganaga ku posta ye nga kuliko abayimbi bonna abali mu Nassanga manya abayimbi bagwanga balina obusi buli bumu bw'oba n'abantu nga abantu bajjudde buli omu aba ayagala okuyimbirako of course buli omu ajja naye obanoonye nga tobalaba anti ne bebakola nabo tebabeerayo lalabyo Uncle Wiso Manizo yekka liri paso lunnabe nendalinda balaba nga bajja balaba badde mu luyimba nga tebalabikako njagala okutegeeza owakiriya process bajjo events naye ategeeza n'akasandi butuufu oluyimba lwabadde n'amaanyi n'omuyimbi w'amaanyi naye ekifo venue weyatadde ekintu kino okukiteekawo weyayisa abantu weewafu zinamwewunyiza Kalifa Aganaga namwewunyiza tosobola kubanga Katonda akuwadde hiiti yo lwe luyimba oluliko ana olutwala erweza singa zinali ntegeka Kalifa Aganaga anali mutadde oba ku biiki oba ero kubanga ye muntu alina oluyimba olunene mu ggwanga kataba King Michael yabaze n'agenda mu kifo kyasobola nga tasobola kuswala kati King Michael aliisa buti Aganaga bakyamuweeyinga nga bwe nkugambye byonna bibaawo kasita kimala okusala buli omu ayogera nze okusinziira nga bwenda basinga atadde mu kati k'omwawo kati obona ategeka ekayunga eyo olina kuteeka kitimba mu tawuni naye kanamulabye nga atutte balensi nate anti wano emubende ng'onaakuba mubende olina beera n'okunnakayima kati kasita otwala edi biba biganye nti wano eruweero wano watoli ku Nimrod oba togenda funa naye bwe kikwata nga buli omu akasajja kakubya abantu buli omu nga akyali mu kumusaasira buli omu nga amugamba nti mutuufu Kalifa oba oliawo yalonda bubi ekifo oba yalonda bakyamu njagala okutegeeza pulima mama so Katonda wange mama so talina wadde akagambo akawoomu eri Kalifa Aganaga akatalabanga ku muntu mutumba waavu nga Kalifa Aganaga agamba ekyamusazizza concert si kifo si music si nteekateeka wabula shote yamusaze mbu Kalifa temumwagala sho Kalifa yamusaze lwa busiru nabutayiga you cannot tosobola kwavuwala Katonda nakwa chance endera nosigaza obusiru at least this time be strategic get some sense if you don't have sense ekyo nsiba nkibagamba if you don't have sense use people who have sense mwemanyize to employ people banange nze sijja bali maze prima kadashi mundaba waneno nsula mu studio room yange naye nina PA osegedde nina PA nina omuntu amanaging nina n'omuntu akwata content gwe tuba tumwetaga ne tumukolera mpijango kwate content Kalifa Aganaga alina mubasajja abadde bamutembeeta Uncle Pinto Omusumba Pinto nga y'omu ku ggaali ye babeerawo nga batembeeta babeerawo nga batambuza ebintu nga ebirina okubeera naye fulima agamba abo bonna beebakidde ku mulimu tewali wadde n'akalimu n'akamu yadde n'akamu ke bakoledde Aganaga era n'olw'ensonga eyo ttiimu yonna n'agiraba nga talina makulu ntize wompita ngenda kujja n'abantu nga bataano ate nga buli omu asasulwa nze buli gwenkola naye buli lunaku ofuna ssente lwentambudde naawe n'okuyita obuyisi mu tawuni omperekereko nina weŋŋenda nkuwa transport wemba nkoze event oba show oba gigi nga bampadde ba miliyoni oba meka
mba nina okuwa olunaku nti nze PA wange buli lwatambula nange kinene afuna emitwalo 5 oba 10 buli lwava ewaka naga apima ina gigi lwesita ina gigi transport ebiri ku 3 buli newenkola wiiki namba buli lunaku netukola buli lunaku mba nina okuwa ssente kinkwatako kyekyo building a team and having a team okitegeera naye oli muyimbi okitegedde wowe oli muyimbi nga wagwa luli go back to the drawing board. Sategedde gye busungu bumunyiza kyenkaniddeawo naye okugwana byenga kinenemu onye Kalifaganaga oyo y'omu ku bantu abalina obujulizi yasooka n'abanga aguddemu awo ng'alinga aguddemu awo leje Dr. Jose Chameleone n'agimuwa bagiyita Mbooko Fire n'emuzza engulu anti tewalaba Kalifaganaga ng'alina Mbooko Fire ziringa Mbooko Fire nakiza nagamba nzima kati muguna badde ngudde nze nabadde ndi kuddimwa naye Dr. Jose Chameleone yagimpadde kati mama suna ye banga mbutufa abaana abasasula kyebiina kyetaano nze ndabanga entono mu kubanga obonga ogenda siba n'omuntu olunaku lulamba mala kuwa ekyetaano agambe tulabagane olw'enkya tuddemu lumu kati awo saakategedde naye yamalirizanga ne Lydia Jasmine amuvugiddemu taka ne Jasmine nawe press conference jukira abalina ebivulu ebiddako kati waliyo Lydia Jasmine waliyo Kingsa waliyo Rage ojjaguulira. Webuuze, what happened last time? Where did I go wrong? Now that God has given me, now that God has given me this another chance, how can I make it right? How can I avoid doing the same mistake twice? You people don't do that. No tunuli omuntu Kalifa nakola show mbu yajerangira osege nakola press conference. Kyekimula Lydia Jasmine bwe buzi wajje sanga sikulimba kyovola ba Lydia Jasmine abadde mediocre artist for all her life in the music industry. She will never get the throne because what was that? Was that a press conference? Really? Ngoli muyimbi ngoli Lydia ngobadde mu game. Lydia is my friend, but I'm like, girl. Okubulira omuntu kiba kintu kikulu nnyo era kyetaagisa nnyo mu ggwanga. Mediocre nga ndabanga ekinenemu. Okusinza kunze bwe ndabanga ekinenemu. Naye ate tunagamba ki yagamba nti yekayeka aliwo mamaso okubanga asobola okubabulira kubanga abalaba kireka babatya abalaba batiddemu nokuba abalaba batiddemu ye waali agenda kubanga ensonga azibabulira bulungi nga zibatuukamu. Osigidde mulimu lwotuka ng'okaddiye ng'owunya n'obukadde okubanga totegeera. You're very old, you need a team, you need to be organized, you're a brand, you have an event. Abantu bali ku press conference balinganga abasuze mu bbaala abanywedde wala ne bajja ne hangover. It's very shameful to Ugandans. You need to do better. Do better. I'm telling you. You need to do better on your brands. Please stop investing in those events if you're not strategic. What are you strategic? Tono na busente bwo. Gula mo poloti ozimbe because bya musobola. Omuyimbi wa Uganda kasita zimba. Gula poloti ozimbe. Tono na sente yate kusambi vulu okolerosi. You people are not strategic at all. Show emu ye Uganda bobanga otekeseka ngabe cricket oval egenda okubeera bwe kitone nnyo bobanga bagakereza nnyo n'ogakereza wabadde mudoza miliyoni nga 18 ng'ogakereza mama so agambira ndi kati sente ezo kati bogende waffe Kayunga okutandikira mu Kalagi kudda waffe Kayunga ogulawo poloti nga yakyapa ku miliyoni 45 nozimbako n'otekawo amakago neweeyagaliza naye buli omu alina engeri gyalabamu ensonga nga bwe zitambula mu ggwanga. Lwaki ebivulu oba olyawo bitankananga bwe biri? Lwaki eba bikendedde? Lwaki endongo tetambula nga bwe yali etambula? Buli omu alina engeri gyagirabamu. Mukogerako n'ababadde mwataakulaba Mafiasi Walukaga ye yabadde mwataakulaba ng'ekoze bulungi. Nemubuuza owaayi lwaki ebivulu tebikyakola bulungi nga bwe byakolanga? N'emirimu gyennyini abayimbi tebakyagirina nga bwe baagirinanga. Obuzibu obutuufu buva ku ki? Naye ensonga n'azimpanga ye bwazisuubira obanga bwaziraba obanga bwazirowooza okusinziira ku ye. No, abantu batono bisobola kusanga babalenti misa kisemakula nti mwami Walukaga beba ne shows mu mwezi olowooza kivudde ku ki? Akkiriza obagaana yagamba nti ba promoters
okuva lwe bajja ne batandika okugatta mu kivulu kimu nga bagatta abayimbi 30 ate nga bonna b'amaanyi. Kwata King Saha n'akwata Walukagga n'akwata Spice n'akwata Shafiki Walukagga Shafiki ono Fikifa Maika n'akwata Semakula n'akwata Lutaya n'akwata ogenda okulaba nga kumpi ba Spice nga ate nga bayise comedy store na Spice n'akwata Shiba n'akwata Kenzo n'akwata Simbi. Ogenda okulaba nga abayimbi bonna batadde mu kivulu eki kimu. Kati omuntu eyali badde agamba kati kizibu nnyo omuyimbi buli muyimbi abadde mu kivulu ekyo okuddamu ate okutimbawo yekka n'afuna. Kiba kimanyizizza abantu nti wano bajja bangi. Bwe mujja abatono bagana buli omu akuwa ndowooza ye, buli omu akuwa nsonga ye lwaki alowooza nti endongo eri mu kulumbibwa oba eri mu katwe essaawa zino. Ngambye nti King Michael ye yeetegese, teyafunye nnyo bantu naye tebyamuyisizza nnyo bubi kubanga emmeeza yali yazitunda awo ng'oba oli abo bantu be batazza baagula emmeeza. Ate akulaba yo yakola bulungi of course. Aganaga yabadde yeetegese ne management ye eya Emma Carlos. Naye omanya abategesi bonna nga oyogerako nono noyogerako n'oli buli omu akuwa version eyiye. Juma Balunywa eyabaddemu ataakulaba yakuwa ensonga ze ng'omuntu agamba nti abayimbi bannaku zino oba oli awo tebakyakaza nnyo disco neekala nga bwe yakalanga luli. Kirubale kitutagaza wano ye product yaffe nti olwaleero omuntu asobola okukola oluyimba naye nga yeye nnyini bwe bukya ku makyanga alina omukolo kagobe oba gwakwanjula yagenda okwanjula ate agulayo omuyimbi omulala naga nti mugundi anyimbirewo awo omufulumya omugole nga tebasobola kuzannya kuzize singa kyokoze olaba nti nno kyabantu bonna kyebaagala kyalibadde kituuka. Yes, santi kyengamba nti nno tulina okumanya okufuna route tuvuga tulagawa oba oli awo kisobola otuyambako okulaba engeri gye tusobola okwongeza mu nfuna yaffe. Wana kyesikkaanya naye agamba mbu omuyimbi abeera mu industry ebbanga ttono nayagala okukola show. Abayimbi bonna abasinga abakoze show ne zigaana babaddewo mu industry okumala ebbanga ddene. Aganaga aweza mu myaka 15. Yes. Okujjako pozi mulimu abatonotono nga bonaagamba nti kati yete tosobola gamba oba yali upcoming oba yali ki kati tosobola kumanya muzeeyi Magala yali ki. Omuyimbi wakola oluyimba nti dole y'omwana eyebeera sho ne mutambuza omwaka mulamba ekutambuza na group yonna ne bakugamba Lord Fred Sabata ne bamatendo ngo bajja kuva ensi gyeva bagende ewasemba demu omwaka oguddako. Lwaki nti abagenda omulaba balina kye basuubira okulaba yakoze oluyimba tugenda mu dole w'omwana you understand omuntu n'abaako n'ekintu kyagala okulaba kati wajja ku show era benena babikola ne bayimba ng'alinda kiri ekyamuleese kati bibadde bituviiriddeko ebizibu ebiseera bino gye tusembedde ze concept okukyuka osanga omuyimbi nga yakayimba yakoze oluyimba ennaku 2-3 kale mwezi gumu n'ava n'agamba nti nkoze concert bagiyita The Journey naye ng'agamba Journey alina oluyimba lumu yaluyimbidde emyezi 2 kati nga ku concert gy'alangamba The Journey of Balunywa. The best of Kalebule. The Journey of DJ JTB. Ku myaka 5 gy'okubidde disco oyagala tukukubireko Journey. Nina amawulire amapya agatakatuwa ku mmeeza yange wano essaawa zino bwe njogerera gakatonya wano ku ssimu yange njagalanga kuwenga mu mazuga kakasa bulungi nnyo gakatonya wano ku ssimu yange katikiriza nga kakasendio kenzijenga kuwe kamala okujjawo sente ya Mandevu. Banyige baba obasobola naffe tebatuwezanga banyige. Ani yakoze ekintu kino kubanga n'okumumanya kikulu ye first point bw'aba tamanyise kale amagezi abapoliisi we balina abaki no nadda balina omugaso balina togamba nti tebalina mugaso kuba ffe tubasinga n'obungi ate ffe tuli mu kitundu ekyafunye obuzibu ffe tulina okumanya gundi ono alabika ndowooza bamunoonyerezeeko nga ne Katonda kwatadde.
Kushana mu musanva akasasa tufe mu friend yesimba mpero kama nchi ya dembe wakati mu battlefield of course nze musajja weka yunganzali wo kubanga ntusa kensonga ngabwe zino kutambula nine meza ono ku meza yange kansuke mu mala kujja ojuma balunywa nga kubuulira yensonga zalabe ezikyaganye endongo eno okubanga yeeyongerayo oba okubanga etambula ate ndiyo kenzije inkuwa ekiri ku meza yange sawa zino kati kanzije kati oba konfusinga mayindi y'abalabi abayagala kumanya the journey of what of kyogenda okuyimba oba watambula okuva ewammwe okujja ku stage you understand ekigendererwa ky'okuba nti tutunulira abasajja abo nze ng'omuntu n'ekigambo kye nayise ataakulaba kirina amakulu mangi nti abantu abo nina omukyala gwe bayita Dija Namale bwe waaliwo njala kuwa batuwuliriza ekifaananyi kya sheeno evaawa era nja kubeera wano neebaza abantu abamu nti oluusi omuntu asobola okukola ekintu mu bubi ne kiwa omuntu omulala omukisa ne controversy eya mukulu Kenzo yaliwo n'abantu bano oba oli awo yali ayinza okubanga ne kiyali annyonnyola nga kitegeeza kirala public n'emufunamu kirala kati nabano ne bafuna ebiwundu okuva ku statement eyakolebwa fe abamu abantu balowooza nti tuli ba opportunities ne tulaba space. bo abafunye abantu bawalukaga basigadde beewanira nga beejaga nga bagamba mu bo bayinde bulungi nnyo ne disco gwe bakubye abadde wakabi abantu babadde basanyufu nnyo era tewali muntu yali ayimbye nga ye bukya disco etandika bukya disco ebeerawo tewali muntu yali ayimbye nga ye abanyisi enyuma era endongo enyuma nga ebintu babikwasaganyiza one nina abantu bensobola okuba credit ku shows ez'enjawulo Dr. Kwef wabeera nga ye producer wa show zimanyi okubeera nga mpitirivu nnyo otulina show yataakulaba backstage yabadde organized nnyo nga buli muyimbi agenda ku stage ku kaddeke era wannasanga newankubadde tewabadde bantu era n'organization simanyi abafe abakubi ba disco tugenda tereera kati n'aba disco balina empisa kubanga newakazi kapo era byali bitambula bulungi kasita mwayingiramu abadisco nga bayingiddemu byakyankana bukyankalanye Kalebule, sooka oyogere ku kivulu performance ebadde etya. Sooka oyogere ku performance yange. Bwenziza olabye ensi bwesaanuuse, olabye engeri sente ze banfuuye, olabye nnyimba za Kadookomo naye nga bazina. N'abasirikale ne basituka abayina nnyota ne bazina. Era nze omulangira Wasajja gwasoose okusituka n'afuuwa sente. Memba Parliament Kiruluta najja n'ayimba n'oluyimba lwange. Sooka oyogere ku olwanyonyole performance bwebadde. Ado performance ebadde mpitirivu nnyo okusinza ku bayimbi abasoose okuyimba. Nawe nojja nawe bozze ate nga jjukira okyogedde mu kaseera nga anaku bbiri emabega obadde wakafaano k'abantu mbugo tolya mbizi conversation nga bagamba nti just oyo musamize kati bwena byendulu nenga maybe kyabadde bategeeza siri musamize. waliwo bapromota bali mu kwekalakasa wano abali mu kwekyanga agamba nti emirundi ebiri gye bategese Spice Diana ajja ku stage nga bamuwaddeko hafu yamugaa nti tunaba kufuna balansi waggwayo naye mbadde nsaba oyimbe tugenda kusasula. Promota agamba Spice yazze ku stage yazze ku mulyango n'asoloza ssente naga asoloza ye agimaleyo ate n'atayimba asoloza ssente ate n'atayimba era nga ye mu bigambo bye byagamba nti ayinza okuba Spice takyalina bamanaja ng'alina bakadeyideyi naye nga management ya Spice empya kati wano kuliko Wilson ntonyono abagatta Spice Diana ate na Silky Vocals wanga yali manaja wa Silky Vocal nadda mu Spice kakati ayinawo Gante nga manaja roja yakavaawo Gante yali atambuza yali akwatamu nekirabika nti ne bimwokyayo kyawo nga tanabafuna experience ya disco oba oliawo n'akola ki n'asuulawo omulimu. Promota mbigambo bwati bwayogera Frank amala okunzijjako ssente zange nga ne manager roja waali
ne bamala okuntegesa ebusoga era ne bagenda nga show zange tebazikoze nga tebaŋŋambye ne badda ne Franka nambeezaawo nti bagenda kunkolera n'essaawa yalakaka tebankoleranga miliyoni zange 15 ne bazitwala olw'okuba nti Franka anonanga bunoonyi ssente nga tumwesiga nenga tetumanyi nti kadeyideyi naye Franka ye mubi nnyo era Spice takyalina manager yenna ayina bakadeyideyi okwonojja n'ayonoona n'atuuka ku kitundu sente tugenda agamba ab'ebyalo nti bapromota tubba ab'ebyalo naye nga Spice yasinze ddala okukola ebivulyo ajja oba bwavu ebumutawaanya oba kugwakwe simanyi naye bw'ataatereeza embeera naye mbadde nsaba bapromota mwenna muveeyo abayimbi abafaanagana nga bwe batyo oba tugenda ku ofiisi oba tugenda mu mateeka ssebo pulezidenti waffe ne chairman waffe mwenna mbadde nsaba mbakubira omulanga mutuwe ku magezi ge tuyinza okukolera abantu abo okubeera nga batuuka ku show tumaze okutuuyana tutaddemu ssente zaffe ate ne batwala ssente ne batuuka n'okubeera nga batuwamba buwambe bwe batyo bampamba era nenvaayo lwakuba nti nga nze Kalimu era ensonga za Kalimu promoter azikuwa nga bwaziwulira nga bwoziwulira ne manager wa Spice agenda kumufuna waneeno ku simu naye ate abeeko ebigambo byayogerako ng'omuntu ku incident eno egenda mu maaso kubanga tuyinza okuba nga tuli tusala gwa kawala nga tunawa kufuna gwa kalenzi kusula mu kkomera nnaku 2 kubanga naye ate ebiseera n'amannya gaffe nabyo babyonoona era navuddeyo nga ndi mulwadde nenkomawo ne manager Joy kati essaawa zino mbadde nsaba tuddeko tulabe ki ekyokukola omubbi ayongera kuyinaayina ye kubakuza yabya abakola ki abawaako nga bwe ngambye nti management ya Spice Diana eriko abantu bangi ennaku zino so toyinza kumanya manager ky'omutuufu eyatambudde naye naye nsoose kunoonya ku reason ne mugamba waayi gwe obadde otambudde n'omuyimbi oba omuyimbi yakoze atya omanye omuyimbi buli wabeera ku management ng'eriko abantu bangi kyo olina okumanya ani akwata booking ani manager omutuufu ani ali mu disco omutuufu reason yagamba nti amazima gali nti Kalebule amazima gali nti sinze yatambudde n'omuyimbi omuyimbi yabadde ayina bagenze nabo abalala so nze sitera kutambula na muyimbi wadde ndi manager Kalebule nze sitambula na muyimbi oyo by the way kubeera ne lulero wankubira yali bwe mbaseera bidde zezo shows zoyogera ze baalimu lwe wankubira nali nina Kampala nze nesatambudde nasiwa ebirigenda mu maaso mu group naye sina kyenjogera nga bwe nkugambye nti management nene erimu abantu bangi kangezeeko okunoonya ku manager omulala ate nga bonna mbayina wano kansijawo nezino sente za mandeefu lumunzije okunaza amata nengenda mu kiraalo nenfuna ekiraalo uchena no musanva kasatu tufemo for radio sim and program nje dembe oli wakati mu battlefield program Emboozi ya Kafunda live nze commander wano okubeera ng'ensonga zikuletera bulungi nga bwolina okuba bosinza wenyenyine okuba ng'ozifuna obiranga oziwulira reason amaze okwogera bw'atyo manager Gante njogeddemukko naye ng'ensonga azoogera nga azeebalama neza okuddamu okumukubira ku ssimu ate nga takyagikwata asamugane kati katuddeyo ku mpewo ngenda okumunoonyako ku ssimu ngenda ogigattagatta bwe nti obuwaya nga takyagikwata but the point is nkuzaayo ku kiri jjukira nti waliwo n'obutakolagana obuli wakati wa Spice Diana ne
Abitex abayimbi beyagamba mbu yabateekako envumbo ye ng'omutegesi w'ebivulu n'abategesi banne kuliko amannya nga Spice Diana, kuliko amannya nga Sindalira Ssanyu n'amannya amaalaga abasajja anti twogera ng'abali ebukodomi nga babagamba nti abo baababola tebagenda kuddamu bategeka olw'ensonga engeri gye babanjamu. Ngezaako okunoonya ku Gante wano abeeko kyayogera ku nsonga eno kubanga y'omu ku bali mu management kati bebagitambuza bebatambuza Spice okuva Spice yava ku looja tanaba kufuna manager wankalakalira. Reason yagambye yetatambula kati simanyi manager kyaba tatambula no muyimbi kuba kati abeera managinga kyawe. Abitex bebali basinzirako n'agamba mbuno bo balina kuboolebwa mbu omuyimbi naye nga talina discipline agenda atakkiriza muntu kuddamu kumutegeka wadde n'akamu n'akeddagala. Ekintu kye bayita promote okutegeka event olina okubala ebintu bino wammanga. Olina kikyolanga okiranze ddi mwegenderezemu abayimbi abatalina discipline mwetegekeko muleke mutegeera obuzibu bwe nabagamba abantu ne bagamba concert ebeera ddi successful. Olina okubala ebintu bino wammanga. Katonze olaba nze sisobola kuyimba naye nsobola okubeera mu luyimba noyimba noti nenga nti noti nfu ofuna bulungi nengamba kino ekigambo kino tekijja kuwooma kigire bwoti olaba oluyimba oluli mu bika lubi gambo bonna obulya bulungi obwo bugambo okukebera essimu tokebera essimu omusajja ate ffe tulina obubona munnanzi nabo mu Christopher n'abutuuzaamu ekigambo kya abakoowu seruganda olangirira ddi nti okuwa ekyo nzina kimuwa ofuna bulungi ne saamuwa ekyo kyennyini. Emboozi ya mu Kafunda live. Wadde ng'okuba nga waliwo ensonga entuufu oba oliawo erumbye the side ya disco oba endongo nga abayimbi n'abategesi okubanga buli omu ayogera mu n'ebisongovu nga buli omu agamba gundi yeyakola bw'ati kitegeeza tulina okunoonya omuntu omutuufu agenda okubanga akwasaganya ensonga eyo naye amateeka nga bwe gatambula ga Bossman Evige yateekawo yinza okuba sobola kusukkawo ddakiika zino nza kubuulira abana kati ate tesobola kuleewa mu ttuntu bagamba nti tekuba kuleewa tetusobola kuleewa mu ttuntu ngeri yaddagala si kyekiriwo agamba te muganda wange nonappi agambye ko tuli tukuiza bulungi nnyo obudde bwebwe tujjaga tubumanyira mpolampola abanaali akammere wendi wano tubadde ali wammanju kamere ka polini tekyasobola kuleewa mu ttuntu buli obudde baffe tubadde oluva ku muzindaalo nga tugenda kuleewa nga tuyiwa ku mutima era tekyasobola kuleewa mu ttuntu abanagiramu wendi wano wammanju ndi ku sowaani ya mmere akumata 10 na mpya tudinga n'olunaku olw'enkya.